Mary Bata Namakula Mama Wamira. Nebaza Katondolo olunaku luno kubanga olunaku Katonda lwe yampa omwana wange era ndusaamu nnyo ekitiibwa. Era omwana wange oyo sijja kiyita kyekintu naye kaŋŋambe nti lyessanyu lye nina mu nsi. So nebaza Katonda olunaku luno kyobala buli 27 Desemba lusaamu ekitiibwa okusinga 22 nze lwe nazaalibwa kubanga Yesu azaalibwa naye kikyoli ati ngulumiza nnyo ekyo kyenfunye mu nsi muno. That's why 27th December is better than 22nd December. So I'm so proud of this day. Nebaza nnyo NBM, mwebale nnyo my family, mwensonga lwaki ndikyendi basitaati bange. Mbagala nnyo media platforms mwena abali wano banamawulire abakuredio buli omu yennabange mbasaamu ekitiibwa MC Brandy. Thank you for standing with NBM. Mr. David nkulengedde ku mukama oyo yateka mufente nze itukula ate atandise ozannya babagambye omuzannyi antitandika nange wange olunaku bwe lutinga mukama Katonda nkwaka ezzadde erya Wentuwa Mira Matogo era abengabi byonna abaliwo mbasaamu ekitiibwa naye nalugagamba wenya ekitiibwa utegeeza nga bitugisabisa nolugamba ate wenya ekitiibwa. So whatever it is tuli wano ku birthday ya mwana waffe si wange omwana wange nammwe, so tusanyukire wamu tweyagale. Ate n'omwana oyo tumuzaala n'ono kyali wange muyita kanywanyi wange muyita Kemisera naye nze muyita mulongo wange Uganda wange best friend wange omwanga nkabira mu kifuba kye naye bw'aba akaaba akabira mu kyange music waba yekyanze nangamba amatopowa ndabirako gwe yimba like bwe ntandika okwogera ku mukwano gwange nsobola okukaaba. I love her so much. Bwetyo tuleze omwana waffe. I love you kumwana. Webali bambi kutuzaalira mwana. Programu ene kutusibwako aba Wamato Estates Management Uganda Limited abasolooza ennyumba z'abapangisa nga zikulemeredde saako okuziddaabiriza wamu n'okuzimbira gwe azeetaaga. Basangibwa Lungujja ku Mackay Road junction ya Mwana Mugimu kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo. Kisitu Electronics kalonda w'amasannyalaze yenna gwe weetaaga solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna, flat screen sizes zonna, fridges kosa n'amasimu agatayitamu mazzi. Basangibwa ku Anifa Tower n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo. Kato Akora Constructions bo bakugumbya okuzimba bakolera pulaani y'ekizimbe kyonna nga woogyetaaga ennyumba yonna gye weetaaga kussa n'okukolera biodigester septic tanka ez'omulembe guno ku bbeeyi ey'okuteesa bbeeyi nnungi nnyo. Basangibwa Nalukolongo kussa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo. Ziwa and Sons bo bakuwa ebikozesebwa mu kisenge ofula ekisenge kye ky'omulembe nga ofuna bed cover, amasuuka, mosquito nets, pillowcases, duvet, bed covers. Abasanga ku Mukwano Arcade n'ennamba z'essimu weeziri wansi awo gwe yeetaaga delivery. Honeypot Herbal Gentle Wash kakuuma omukyala nga muyonjo kamwonya okusiibwa okuwunya saako infections ez'enjawulo. Kasangibwa ku Frinka Pharmacy ewandegeya ne supermarkets okwetooloola Uganda yonna. Sozo Properties bo bagula ebintu ebikozeeko eby'omunju restaurants, gym, saloon, properties ng'amayumba n'amamotoka nga bikyali mu mbeera nnungi. Kireka Kamuli Road gye basangibwa nabo ennamba z'essimu weeziri awo. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ensonga z'abaana azitegeera nnyo. YouTube Mariam for Children, Facebook Mariam Music, osobola okubeera nga ate ne music we omupya omunyumirwa bulungi nnyo. Ladies and gentlemen, without wasting time, Mary Bata Soko Komeo nina obugambo busatu bubiri oba kanyonya badagera kuno kukola ki nina obugambo bwange ne bannamawulire baba wetaaga why
lwaki MBM eri wano end of year party? MBM eri wano end of year party kubanga MBM eyo nga nakatandika okusalawo olugendo lw'okwerinda nga nakatandika nga nakava mu pre-production obe wa Derrick nasalawo okutandika ekintu kyange naye okuva lwe natandika brand mumbeereddewo era buli wazigwamu amaanyi neŋŋamba no sinafuna manager oba sina manager atekamu sente oba kikambiko okola ebyange kasana ebyola bifuna MBM ogenda olabeka maama tukwetaaga kawesi Michael ngaga maama nasaba ki ku radio you know abaana bange bagamba amayimba so MBM end of year party it means mukama atusaasidde ne tumalako omwaka wibide tugenda kumalako tukulekereza amaanyi team MBM mulagaba namwe ebintu we muli 1 2 3 akalulu tumulegere babewa sabanange lwaki tugiise end of year party kubanga si kinene nnyo olw'embeera gye tulimu ate nze ndi muntu alabirwako oba lwoluma tosobola kukola kintu kisasamaza ng'ate tuli mu mbeera bweti but whatever it is end of year party yaffe tulyoke era tunyumirwa nkikoze because MBM is my family sisobola kumalako mwaka nga sibalabyeko kubanga buli mwabeera gy'alina akasupesasi ne mugatanga wakabi banange sirinzeka ndi wakabi kubanga mukama atudde munze wakabi ate ndi wakabi kubanga MBM yakabi MBM mwebali nnyo mwebalire ddala ate nga nina obugambo bubiri obusembayo bagamba olina abantu bangi ewakaawo olina charity bwe wasalawo n'ogamba kambeere n'abantu bano kiki njagala nnyo abantu nganze nze ndi mukyala eyazaalibwa embirwako bakadde bange kati bwe gazadde my mom died when I was 3 years my tata died when I was 7 years kati nze nkuze ne jjajja wange nkulidde mu mbeera yammwe bantu bensanze Kampala ku Nyanga kati lockdown we yatuuka I was like bano abaana batalina lwebabeera mugiweddewo bakole basuule kyonna kyekiri oba tunalya akawunga bantu bange mujje tubeerewo nange nalyako ku muceere gwo of course so neebaza Katonda yampa ekisa n'omukwano nze kyensinga okulumiza mu musimu n'abaana bangi kyovola abamuyita maama nabalabako era tumuyita maama bayirawo ono omukyala byayogera nabirabako kyalyako oba alidde entula oba nnyama oba ki oba nkoko aliseyakwagwe am 100% sure omukyala ono alina omutima omulo so mbuulira about emisera saga eyatuukawo emisera ye yawona kubanga mulaba alabika bulungi nnyo kiki kyewakukola wamukuba mpi n'aterera emisera talwalangako ddamu yasolaba mu nsiru twetagala atola tutegeera kubanga nze ebbanga lye namufunira yes namusanga bamusibye biki emugamba bakujjeko tugende wakakyali wange okuva lwe yatuuka ewange taddangamu she's very okay she's beautiful tuteesa ffenna buyimba obupya mufulumya tubulaba temuddamu gamba muganda wange mbu yagwako eddala ababyogera basongeko baabo bantu abatamutegeera banange temuddamu kusula abantu baffe malalu ladies and gentlemen that's enough for Mary Bata temuddamu sometimes abantu betubeera nabo tebatutegeera ekitegeera batwogerako mawulire ebigambo bingi munywa enjaga mukola biti ng'oli teyakusangako wadde naye nze kulwako emisera nyimira nga ntya Katonda muganda wange mulamu just ekifo kye yalimu tekyali kituufu tebamutegeera omanyire kankubuuza it's like wonoobera katugambe ngawobera toli comfortable no sijja kwogera bwentyo naye it's like wonotuke ekintu ekyapeninga oba nobeera ng'ofunyemu like obutakkaanya bwotakkiriziganyiza naye ye n'agamba brandi wambwa yuget toba wambwa aba yeetaasa emisera tagwangako ddalu nkiddamu just tebamutegeera ate omulalu tasobola kufaanana bwati yali yeetaaga mukwano na kamfati ya family that's why nagamba ngenda kubeera ne muganda wange ngenda kubeera naye paka ng'atuuse ng'alyoke omukyalo ono tunkulireko ngaliza mansira thank you so much mubitiibwa thank you so much banamawulire all media houses thank you so much we love you guys mubeerawo ba media houses mwabasinza okukola omukolo guno ne without wasting time omukolo guno ogw'amaanyi nnyo
Mary Butter, without you, Tetwandi Badewane. Mary Butter, without you, Kemisera Tetwandi Badewati. Without you, Sandy Badewane. No, believing in them, you believe in everyone. Thank you so much. Without MBM Tetwandi Badewati. Tukipokea MBM Galeza Amani, tuwakete Amani gani? Tukasindika. Yeah. Wao watamani MBM Tesegeza. Oh, sorry. MBM. Lwaki misa MBM nakitugambe tekitegeeza nga misa MBM. Manga nange nyinza okugamba mama taata nange. MBM kitegeeza Mary Butter Music era nga kampani namba sibiina kampani eriregistered mu Uganda ekibaga esasula omusolo. Sidamu nti MBM kitegeeza Mary Butter Music era nga kampani si kibiina bubiina ng'ebirala eno kampani kwegamba mu bufunze bw'oyogera oyongerako aka limited. So neebaza Katonda olw'ekyo obwo obuwanguzi tubutuuseeko n'abaana bano be mulaba aba MBM ba Brazil ba Brandi ffe bwe tuti. Mama, that is before you sit down, MBM, how many artists? Ba artists bameka b'olinawo now okyawandiika? Tell me. Mukasera kano ninawo sisi wange omulungi Kemisera wange Kemiserayo na K Universe. Oyina n'omulala? K Universe. Aliwo. Era they are going to perform by Oh, K Serious. K Serious malako kola beje yakola ne Osangayo. I love that video. I love that video. Ninayo Mary Kisha. She's coming. She's coming. Wow! Surprise. She's coming. Which is okay. Anytime she's coming. Tunayo Yalika. Where is Yalika? Yama. Mami. Abana banji. Just to know MBM is big. MBM baje. Yes. Abana banji. I'm so proud of my bantu bange, my people. We're gonna make it. Thank you so much. Thank you so much. Happy birthday. Happy birthday, Mira. At the same time, Twina end of your party. So don't confuse the two. Twina birthday and Mira, yeah, to one. End of your party. Thank you so much. So njagala oyongere okukubira abana Uganda ekifaananyi ku onyikize ekintu oba omugaso gwa biodigest eno ddala omuna Uganda ali yayongera omumanya engeri gyemuyambamu. Kakati biodigester eyina emigaso mingi. Eyina emigaso mingi nnyo okusinziira ku erigundi yaffe enkadde. Omugaso ogusooka biodigester ya layisi. Okusinziira ku erigundi yaffe enkadde bayo ya layisi nnyo bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde. Ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstallinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage tumuyita drainage work kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano naye nga ogiinstallingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo. Ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda n'abo bennyininyini abali awagazi lwansonga nti tegendako kisiraabu kineeno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2 kiba kisse space nnene nnyo. So ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga ekyabadde. Omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nti olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga eryabadde kebe emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu. Ekitali ku erigundi yaffe nti twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye waneeno obiseewo bulungi ettaka peva zo zigendako omuddo gw'ogusimbako pasikalamu gwenjogerako system ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo. Ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying tetunuunamu
tetununamu mobile digester pozi nga twagambyeko just mayinja gegetaaga service eyo mudda olusinga na wafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja naye nga yo tenunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti n'emyaka agibe 2-3 ojja kujja okole ki ononemu atwetaaze ojja tusanga Kamwokya tuli plot 45 Prince Charles Drive gye tusangibwa enamba z'essimu kanziddemu Airtel eri 07017669992 n'endala MTN 0789224230 n'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwataganye